Onako Rencha, Minister w'ebyensimbi Matia Kasaija, ragenda okusomera eggwanga bajeti y'omwaka gw'ebyensimbi 2016-2017 era nga guno gwegenda okubeera omulundi gw'ogwokubiri okugisoma bw'okyanga alondebwa mu kifo kino. Omwaka gwedde Kasaija ayanjula bajeti y'eggwanga ya buwumbi 23 n'obukadde $972 mu yateeka emisolo emipya ku bintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo omwali emigaati, ebibajje, amafuta ga petroli ne dizero. Bajeti eno y'omwaka gw'ebyensimbi 2015-2016 mu byafaayo ekyasinze obunene Sekama w'ekitongole ekikola ku mbalirira n'okuteekerateekera eggwanga Godfrey Nabong atugambye nti ebiruubirirwa bingi ebyateekebwawo mu bajeti ey'omwaka oguwedde ebituukiddwako. Bwe tuba nga tusobodde okuba nti ebitongole bya gavumenti nga muli district ne ministries tusobodde okuba nti tuweereddwa 8 ku 100, 9 ku 100, abamu 10 ku 100 ku sente zaali zeetaagisa embandooza nti tuba tukoze bulungi kubanga tusuubirwa okuba nti tukola ebyo twali tegese okukola mu bajeti. So nze ndowooza nti bwe tukuba kukola nze ngamba nti tukoze nga 9 ku 100. Watenga guli kutyo ono atugambye okusobola okugaziya ku nfuna y'eggwanga bannayuganda naddala abalimi balina okulima emmere ewerako kibasobozese okutundako olwo kyongere amaanyi mu nfuna yaabwe n'abavubuka okusobola okwetonderawo emirimu. Tubira nti bajeti eno eba ejja kussaawo embeera esobozesa abantu baffe okuba nti babeera bamanyi ku byo bakola, babeera bamanyi ku bitambula ebigenda mu maaso mu nsi, basobola okumanya waanabo bwe basobola okwenyigamu okuba nti batuuka ku ekyo ekiruubirirwa. Kyokka Nabong atugambye nti singa omuze gw'obuli bw'enguzi n'obulyake naddala mu bakozi ba gavumenti tegulinyibwa ku nfeete, olwo bannayuganda enkulaakulana abandigifuuwa mu ng'ombe. Esente okuba nti zandibadde zikola oba okusinza ku nteekateeka nti enteekateeka zitambula nga zandibadde ose ekiziremesa y'embeera ey'obuli bw'enguzi. Naye kirungi nnyo nti kati kirabika buli muntu akimanyi, gavumenti mayivu okulaba nti obuli bw'enguzi bulwanyisibwa. Bajeti y'omwaka oguwedde ebyenjigiriza byaweebwa obuwumbi 2 n'obukadde 29 kyokka alipoota ez'enjawulo tezikoomye ku kirambika ng'ebyenjigiriza bwe biserebye naddala mu masomero ga bonna basome. Okusoma enteekerateekera y'eggwanga omwaka ogw'ebyensimbi 2016-2017 bwe kujjidde nga ne Pulezidenti Yoweri Museveni afulumiza olukalala lw'abaminisita bagenda okukola nabo emyaka 5 gino egizzeeko. Kubabaddeko kwe kwabadde ne mukyala we Janet Kataha Museveni era ngo ne yamukwasiza ministry ey'ebyenjigiriza abangi gwe basuubira nti alina obusobozi okuleeta enkyukakyuka mu ministry eno. Enkyukakyuka ministry y'ebyenjigiriza nekwasibwa First Lady Janet Kataha Museveni Nabongo alowooza nti ono alina obusobozi okugiteeka ku mutindo. Waba nga waliyo ekiba kiganye mu ministry education oba ekitagisa okukola nze manyi nti ajja kubanga agezaako okulaba nikikolebwa, naye mu byonna okusobola okukolebwa abantu ffenna ababulijjo abawansi tulina okumanya obuvunaanyizibwa bwaffe. Olw'etteeka lya Public Finance Management Act 2015 bajeti egenda okusomera eri eggwanga nga yamala okutesebwako n'okuyisibwa mu Paalamenti.